po jako akawuwo. Wakiso district emere maze okutuuka. Minisita w'ebyenjigiriza ebisookerwa akatenga y'omubaka omukyala akiikirira disitulikiti ya Wakiso Rosemary Seninde ng'ali wamu n'abakulembeze mu disitulikiti eno batongoza okutandika okugaba emmere mu disitulikiti eno nga batandikidde Katooke era ng'asinzidde eno ne yeebaza pulezidenti olw'okutuukiriza ekisuubizo kye. His Excellency Yoweri Kaguta Museveni olw'enteekateeka eno n'atuukiriza ekisuubizo kye ekyokulaba ng'ataasa bannayuganda atutaasa obulwadde buno naye ate n'atakomaawo n'ayagala bannayuganda baleme okufa enjala. Twagala okumwebaza kubanga ekisuubizo kye yasuubiza nti agenda kuwa ab'e Kampala emmere awe n'ab'e Wakiso era olunaku olwaleero tulina omukisa nga bannawakiso okulangirira nti pulezidenti ekisuubizo ky'emmere kye yasuubiza Wakiso district kituuse olwaleero. Omulimu guno bagukoledde ku ssomero lya Atlas Junior School era nga wano Seninde wasinzidde n'ategeeza nga abantu b'e Wakiso babadde baggwamu essuubi wabula n'abakubiriza okusigala mu maka gaabwe okusobola okufuna emmere. Njagala nnyo okumwebaza kubanga ekyamazima abantu b'e Wakiso abamu babadde baweddemu essuubi nga bakirabanga ekirooto, naye twagala okumwebaza kubanga e Kampala emmere etuuseeyo ate ne mu Wakiso nayo tulabye ng'etuuse. Nolwekyo njagala okugumya bannawakiso nti emmere tusuubira nti ejja kutuuka mu bantu baffe. Kye tusaba kiri kimu kyokka, bantu kuba buntu bulamu n'obutalimbalimba muwendo gw'abantu abali mu buli maka. Ono agamba nti emmere eno ejja kuweebwa abo bokka abalina obwetaavu obusinga mu kaseera kano akazibu. Abalina obwetaavu, nolwekyo ekyo nsaba kibeere very clear. Era nsaba naddala ffe wano mu Wakiso abannabyabufuzi tuleme okuzannyira mu programu eno nga tugifuddeyo ebyobufuzi kubanga ne pulezidenti takulembeza byabufuzi, akulembeza nteekateeka yakutaasa abannayuganda baleme okufa enjala. Seninde asabye abanaafuna emmere okwewala okugitunda wabula ekole omulimu omutuufu gwe bagiweereddwa. Tubasaba muleme okikozesa nga bizinesi, abanaafuna emmere eyo ate mubeere nga mugitunda. Omukulu agibawadde esobole okubayamba n'okuyamba abaana bammwe, naye abazadde abamu tusaba ate muleme okugitunda nga mwagala mufuna akasente ate oluusi abaana ne mubateeka ku njala. Nolwekyo tubakubiriza emmere eno bambi mugikozese bulungi. Ate yamyuka RDC w'e Kasangati Justin Mbabazi agumizza bannawakiso nti buli muntu agenda kufuna emmere era nti gwe bannaasanga ng'agezaako kulimba naddala ku bantu ababeera mu maka ge wakuvunaanibwa. Mukisa munene nnyo naye ffe nga security twagala era okukakasa bannayuganda batulaba nti buli mmere wegenda okugabibwa era security egenda okugaba emmere kinva mulabye aba LDUs mulabye police okulaba nti obulimba oba okwawulayawula abantu ng'omuntu twalabye mu bitundu ebisinga ng'abantu batandise beewola bwe bava ku njeemu ate nga badda ku nje endala nga bagenda bajoyininga bali. RDC w'e Wakiso Nalongolozi Kirabira asabye abantu okukolagana obulungi n'abagaba emmere eno. Bagumiikiriza nnyo ate era basigale mu mayumba gaabwe kubanga emmere buli omu bagenda gimutuusaako ku mulyango. Ekyokubiri, njagala abantu bakolagane bulungi n'abantu bano abatusapulayinga ebyokulya. Temugezaako okulaga oba okugwa mu mmere oba okulwana. Buli omu bwe bakutuukako mu makaako bagenda kuwa. Mu mbeera y'emu abakulembeze abalala boogedde bwe bati ku nteekateeka enegenda mu maaso. Naye tusiŋŋaanya obuzibu bw'amaanyi, oli akugamba sina kyakulya kati nkule ntya, ndi mulema neewalula bwewaluzi, oli n'akulaga omwana, abalala abasajja baaba balekera baabeegaana. Naye abantu nga batutuukirira, abantu nga bali bubi, n'akutuukirira ng'olabira ddala talina kyalidde naye nga nawe tolina kyamukolera kuba embeera y'emu gye tubaddemu. Ekyamazima abantu baffe babadde bubi mu ngeri y'enjala, mu ngeri y'olubuto, era abantu baffe babaddeyo bangi nga bakuba omulanga nga bagamba bannange gavumenti ejja gy'okututaasa nga ffe abantu ba Wakiso. Naye twebaza nnyo yenna alina kaakutte, abakutte ssente, abakutte akawunga, abakutte ebijanjalo, abakutte buli kyakulya kyonna n'ebyobulamu abalwaddeyo masikisi. Na buli omu yenna alina akoze kyakoze ku nsonga y'emmere. Weebale nnyo weebale ddala. Ekiro ky'olwaleero obwedda ndi mu bantu bange nga mpitamu naye ndi musanyufu nnyo okubeera ndi mu disitulikiti yonna ey'e Wakiso. Batandise n'omuluka gwange ogw'Amawulire bwabo. Babeere benkanya, babeere balungi eri abantu. Matiya Sekanjako yakusakidde eggulire erina okulwa ABS Television.